tell you that I'll be seeking your vote. Omukutu gwa YouTube gwe yakozesezza abamu bagusiimye era nga abagoberezi balina kati bawera nga n'abalabye akatambi okuva lwe kaafulumye basukka mu kenda. President in the 2016 presidential elections. What Hillary Clinton did in the US to announce it on Facebook, Omwogezi wa gavumenti Ofwono Opondo kino yakijeregeredde. Voters in Uganda are not yet on the Facebook. Akatambi kano ke yayise okulangira kwange oba my declaration yakagabanyiza ne ku mukutu gwa Twitter gy'alina abagoberezi abasukka mu 8,000. Eno era bangi baasaasaanyiza obubaka bwe nga n'abalala bawaayo ebirowoozo ebitali bimu. Embeera eno eyongera okutulaga empuliziganya eno eyitibwa social media bw'esobola okuyamba mu kusaasaanya obubaka era ng'erabika yakwettanirwa nnyo mu kyasa kino. Kyangu nnyo munnabyabufuzi okukozesa omukutu guno okuwaayo obubaka bwe naye ate nga kyangu nnyo n'abamuvuganya okumwambalira ku mukutu gwe gumu. Bwe kityo bwe kibadde ne ku Mbabazi olwaleero bangi bamuwagidde so nga ate waliwo n'abamuvuganya abamwambalidde. Omwogezi wa gavumenti Ofwono Opondo amuguddeko olutalo ng'akozesa hashtag no threat ekitegeeza nti tewali kutya. Ono byayogedde bingi nga mwe mulina okumuyita omuli w'enguzi aguddewo olutalo lw'atajja mmalako. Ne minisita w'ensonga z'obwa President Frank Tumwebaze naye ayambalidde Mbabazi. Ku mukutu omulala ogwettanirwa bannayuganda abangi ogwa Facebook kumpi kati mwezi mulamba Mbabazi ng'ateekayo ebifaananyi n'obugambo obwoleka ebibaddewo olwaleero. Era oluusi ebifaananyi bye bibadde birabikira awali ebimukwatako oba ebimwogerako. Embeera eno eyoleka nti eby'empuliziganya bigenze bikyuka ng'abantu kati kyangu nnyo okukozesa gye wandiyise empuliziganya empya ya Facebook ne Twitter okutuusa obubaka bwabwe eri abantu. Florence Nalimba, NTV Akawungeezi. No.